Olwaleero tukyaliddeko omu ku bannayuganda abalina bizinesi wano mu Boston okutubuulira engeri omuze gye gumuyisizzaamu. Sino abadde agwa okumala kati ennaku 2 namba okuva Sande okutuusa olwaleero, era abannayuganda bangi abakoseddwa mu kaseera kano. Naye Ronnie ayina garage era makanika wano mu Boston, agenda kuba nga atunnyonnyola biki byayiseemu okulaba nga asobola okubeezaawo bizinesi naddala mu kaseera nga kano nga omuzira gugudde omungi ennyo. Tumusanze olwaleero abadde akutte ekitiyo nga asenda omuzira okulaba nga asobola okutereeza garagi ye okugizzaawo nga bwe yandibadde abannayuganda balyoke bajje baleete emirimu. Katubuulire engeri olunaku gye lutambuddemu. Olina okuba ekitiyo nga wano kateebereza nakubye ekitiyo okuva eri yonna eri yonna okuva ku makya ssaawa emu zizino tugenda mu ssaawa 5 ndi mu kukuba kitiyo singa mbadde munafu obanga nali oli omuteekereteekere ate nga abasinga bateekerateekera abaana era babapulaninga batwala bweru. So kati bw'omala omutuuse bweru akola atya mu mbeera ng'eno kubanga tagenda kusasula buli omu buli kimu bakimukolere bino obyekolera. Abakozi tebaagala nnyo budde bubi era abasinga bonna obudde butukanga bwe buti tebajja tebalipootinga ku mirimu. Kyokubiri waliwo levels z'okolerako emirimu kati abasinga bw'oba tolina byuma bimala kati olina okugula tractor esobola okusenda sino oba ka tractor akatinio bumini weebuli awo. Kati bw'oba tolina ssente zikagula kitegeeza olina okukozesa amaanyi okuba ekitiyo osasula abakozi. Naye obudde buno buba buzibu nnyo bwakazigizigi kubanga abakozi tebalabika abakola emirimu nga gino egy'okushavolinga sino. Bennyini kati ababadde batuyambako abasipaana omusajja yagenze nga abatikka nga abazzaayo. Kati tuli mu mbeera tubeera mu ffekka, so buli muntu owuninga bizinesi kyangu, naye bw'oba nga bizinesi yeetaaga okubeera ne parking lot ennene obuzibu nga buno ojja busanga weewaawo baliwo abasenda naye era n'akasente era kaba kagenda kangi ate nga biru ziba zidduka nnyo. Ebizibu abantu bye bayitamu abalina bizinesi bwe ziti olw'okuba nti bw'oba nga tosobola kusasula ssente abantu okuyolera omuzira obeera olina okugweyolera. Ate oluusi omuzira nga guno gubeera mungi nnyo nga gwagudde nga guli mu inchi nga 12 oba inchi 15 ng'olina okugutema okumala almost essaawa nga 5 oba essaawa 6 namba okulaba nga olongoosa awantu we bagenda okuba nga bakolera. So abalina ssente basasula ne bajja ne babatemera omuzira, naye abatalina ssente obeera olina okugwetemera. N'abannayuganda bangi era bukosa abagenda okukola ogenda okukeera ku makya ng'emmotoka yonna ebikiddwa omuzira okuva waggulu paka wansi, ekitegeeza nga ojja kwetaaga essaawa oba 2 oba 1 n'ekitundu okulaba nga omuzira gwagoka osobola ogukkiryalinga n'oguggyawo.